Enkayana eziri wakati w'amakampuni g'Abachina gagala okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka zikyalanda. Abaka abakazibwako erya Kiwajji abaagobwa mu kibiina kya NRM nga beegattiddwako ab'oludda olwabula gavumenti batadde akaka. Ne tugenza okukitegeera nti ate olunaku lwa jjo ate ddiiro yasayiningiddwa si yakawumbi kamu mu miliyoni 7 eza dola wabula obuwumbi 8. Amakampuni g'Abachina gagugulana olwa kutende eno ye China Civil Engineering Construction Corporation ne China Harbour Engineering Corporation. Gavumenti yasooka nekola endagaano ne China Civil Engineering Construction Corporation okuddaabiza oluguudo lw'eggaali y'omukka, kyokka n'esazaamu endagaano eno n'egiwa kampuni endala ey'Abachina, China Harbour Engineering Corporation. NTV eriko ebbaluwa gyefunye eno nga yawandiikibwa Pulezidenti Museveni ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2012 ng'awandiikira Minisita Abraham Byandala. Kyannaku bannayuganda beekaabireko kubanga Uganda efuuse ensi ya musingo. Ne tukuba enduulu ggwanga mujje bannayuganda muzuukuke. Kubanga oba luli babadde bakyasenderesa kawujjo kati basenderesa bitiiyo. Ebbaluwa eraganga omukyalo Omumerika Rosa Whittaker bwe yategeeza Pulezidenti Museveni nti China Harbour Engineering Corporation gye baba bawa contract. Mu bbaluwa eno Pulezidenti yawandiika ng'ategeeza nga Whittaker bwe yali agenda okuleeta kampuni eno kyokka nga Abachina batya okubasaba enguzi. Nti kyokka omukyalo ono yategeeza nti ssente mu kifo ky'okuziwa abasaba enguzi zikozesebwe okwongera ku bukugu mu kitongole ky'amagye ekizimbi era kyegatte ku bagenda okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka. Kakati ne ba permanent secretary nebo bajja kutandika nga buli banaaba basayininga contract nga bagamba mututeremu commission eyaffe naffe tujja zikozesa mu ma ministries gaffe. Abaka baagala Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga amangu ddala ateekewo akakiiko kabuulirize ku ngeri gavumenti gyagabyemu contract egenda okuwemmenta obuwumbi emitwalo 2. Tugusazeewo tetugenda kutuula abaka ba Parliament eky'omukisa omulungi nti Parliament etuula wiiki ejja. Tuteekwa okuleeta ekiteeso kitaganjule eddiirwa eno y'enguudo z'eggaali y'omukka. Tutaganjule eggwanga Uganda okutundibwa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Pulezidenti Frank Tumwebaze bw'atuukiridwa agaanye okubaako kyayogera ku nsonga zino. Singa contract eteekebwa mu nkola egenda kubanga yekyasinze okuteekebwamu ssente mu byafaayo bya Uganda. Minisita John Byabagambye yatutegeeza wiiki eno nti okusazaamu endagaano ne kampuni ya China Civil Engineering Construction Corporation kyakolebwa ku bulungi bwa ggwanga. Ino endagaano tulina terina kakwate na standard gauge railway ntugisazamu. Wabula kampuni yamala dda okutegeeza nga bwegenda okuwaabira gavumenti ya Uganda esasula ensimbi zeesaasaanyiza ng'eteekateeka okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.